abali ne kanata naye obawulirize babawulire Kibula Ju Salome Nixon Ju atumane dakika nga nsirikiridde nga nkoze eki abantu b'Ennama muli bantu bagumu nnyo mwebale kwagala Kibuule mwebale kwagala Ssalongo Kibuule muli bantu b'amaanyi nnyo kakati nyina ensonga bbiri njagala kubabbirako akantu katono malemba buulire kiki ekindeese wano mwagaana firimu yaffe mwagaana ki twajjako wano emabegako nga tuzze okuzanya firimu gombolola awo mujjukira abakamera mwiruddawo twajjako awo nga tuzze okuzanya ku firimu awo mwagigaana abantu b'Ennama mukaluba mukimanyi nti mukaluba twajja okuzanya firimu ng'erimu kwate tugambe nti Kibule yasindise eki naye nga twali tuzze kukola kyawe tani agenda ozizanya kubanga ffe abazizanya twaganye twakoze eki ndi omu ku bantu 11 abakwatibwa mu magombolola gano 2 ne Mukono district kwanta 10 n'abameka batuwamba batujja Kabembe wali abamu babajja Kisowera abamu babajjawa Katoogo mumpuliriza bulungi mu byensomye muliddemu Buntaba mu byensomye muliddemu Walusubi kakati njagala okubawa ansa ku bibuuzo bangambye n'erinnya yalikyusizza ye Mukulu Mulima Butiiti yani kakati batukwata okumala emyezi emeka Katonda n'atuyamba ne batuta ne bakola batya wabula twayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi mumpuliriza bulungi bwe bamala okutunya banaye tukakkaneeko mumuleke ekindeese kumuwa ansa Kanatta waali uliriza tebukyako ku makya era tebulikya talisobola kufuna amaanyi gasobola kumpamba Kibule n'ambuza emyezi emeka naye abasajja bano baŋŋamba genda onyonyola abantu obagambe nti Kibule yakola ki mbagamba tekijja kukola ki munzikiriza abantu mbabuulire amazima mbabuulire ki amazima gali nti Kibule tawambanko muntu yenna kola byange era tukyawulizika tetwagala kukola nsobi tetwagala kukola ki kubanga emitima gituluma twakola ensobi ne tulumya abantu ba Mukono North era Mukono North mwenna tubeetondera kubanga twabakozesa ensobi ne tubalowoozesa ekiki saagala kuddamu kuwulira mboozi ng'ejja Nnama wano mbu Kibule alina abaana be yakola ki tekibeerangawo era tekijja kukola ki kakati batandise okuzanya firimu endala abantu b'Ennama tebabaawo omuntu ajja wano n'abalimbalimba Mayuuni akyalina amagezi mangi galowooza okwesa naye ng'ate ga busiru baagala kuddamu kubaako na be bakola ki be babuzaawo neera basobole okufuna embalirira y'akalulu akakola ki ate oli omusajja mwasaasira musaase nammwe mwakiraba tetwasamba omupiira kumiriza Kibuule singa oba ompadde obujulizi bakaeza omusajja amanyi Kanatta gyali amanyi Kanatta gyakola ki era bw'akomawo wano n'abagamba Kanatta mugamba avuge emmotoka nga bwe yagivuga agitunuza eruweero agenda giyo omusajja amukomyewo ewuwe mumugambe ngambye asimbule emmotoka agivuge nga bwe yagivuga agenda amugya eruweero amukomyewo wa tetukyayagala bintu byakusaasira mumpuliriza bulungi kakati ekisembayo mbakuutira balekerawo okubatiisatiisa balekerawo okukola ki bwe tubadde tujja wano nfunyeeko ku mawulire waliyo abantu abaagala tuboogereko naye njagala okubategeeza akalulu ke tulimu k'abantu bakulu bokka k'abantu bakulu baki
kakati wali abali wansi wana abagala okubaako ku masannyalaze tetujja kusobola kugaba ki omulimu gwa kubuulira abantu mazima gakola ki ate kati ku Kibule sikyalina kyenkola ki waga bagamba nti Kibule yampamba kasita navaayo ndi mulamu si bwe kiri agenda kuddamu okunkwata kakati njagala okubategeeza awamba abantu mubabuulira mu lwatu wano nga misana abakamera muzitereeza nkiddamu ng'ensi yonna ekola ki Nenamanzize asimbule mmotoka agenda akimeka natta gyali eruweero gye yamutereka ekyo kiba kimulemye nga n'ekyokubagamba takirina talina kyakubanyola biki byakoze addeyo ewaabwe agenda alime ki ennaku z'omwezi 15 kakonge wansi awasemba awakola ki okwata akalulu ako bwoti sikambusi paka wansi okubeho tiki kazingeko okasewa otuuka kutebeddako kuliko akalulu akalala kuliko akalulu akaki enda kakulu ki Museveni kati wa Afrika yonna wa Afrika ki kati ate Kibule wa Uganda yonna wa Uganda ki okuteeka Kibule mu parliamenti namana yegenda kwogerwako mu Uganda yonna mukitegedde bulungi ali ku namba mmeka teekawo tiki omwezi oguddako olaba Dickson woba okola ki nze yali atuula ku mutto oguddirira mulima mayuni ng'era nze akwata kamera abasinga obulungi mwandaba okitegeera naye omusajja oyo kwekera abavubuka 40 musiraamu ono yennyini yaliko ne tumalayo emyezi emeka najja n'afulumya lisiti y'abaana nti abaana Kibule yakoze eki yabawambye ye n'afuna penalty netuvaayo netumubanja ebyaffe so yatuteeka ku kampuni ya taatawo gye bakubira ayisa abamanya ebweyogere ku kampuni ya taata ya Kayongo mulima mayoni mukimanyi gye bajja ayisa ono gwe bateekamu ebyennyanja Kibule najja eno ne babalimbalimba nti Kibule yawambye abantu feri nga tuli tusuubira kasente amazima akasente tetwakola ki wetutaakafuna ennaku neetuluma naye ate netugatako n'ennaku era ebintu byayalimba abantu baffe abawo ku kyalo kale pegali yanditulimbye naye abantu abakulonda abatabiiwa abamugagga esawa yakakati najja ng'agamba nti Kibule yawamba abantu Kibule ntawamagakuba nti fekenyini pa abaali mu ddiiro yeewamba ne Kanatta gwe babagamba ali bulungi Kanatta ekintu kimu yasembayo kuba esimu ng'agamaze nti okuddeeyo okuswala amaaso gamukulubona ndi Kibule nti no bawulira abantu yakwati yanzita ekitakolanga ki njagala okudda waneno mbatereko likoda ya Kanatta yasembayo okwogera omufayogera batwale ku polisi ye mulima mayoni afune ki kyoya tulumbye gye twabadde era abavubuka abo batulumbye ne batukwakabanga n'atuyana ennyinde kikisobola ekyo babadde mpapikyo obusungu bonna bwe yabujja yaŋŋambye kankuwe bodaboda mwana wange ondiddemu nnyo onjogeredde nnyo odire ebigambo by'oyogera nti nno osazeemu kampuni ya kitafo girabisa osazeemu ogambe nti no Kibule yakola ki bajaji n'enjigaana lwaki abakyayo omuntu eyandibakoledde mulima mayuni opamala n'emyezi 6 nga tazzeeyo ndi mutabali wa mulima mayuni mutetegereze bulungi sebolonaleko kino bane saagala kyogera naye olw'olulumi kanti kugamba musikeko akawuzi ku saati sayo ngo bino bizibu okusikako akawuzi ku saati nga mutwalire bwe twali ekatoogo nakugamba mulima mayuni yampereza emitwalo 2.5 ku ssimu nazitereka era nzirina sibijjangako yantumange nkagaguleyo kamutwalire omusajja oyo mulogo omusajja oyo muti temubamulabanga agenda emakka Salongo ekirala Salongo nange nsaba kumusiimako
Salongo Simako waliwo Sekono Salongo no namutwalira abaana 8 ku mafuta gange mu moloka nali nvuga ne batwala ku Muzuli. Salongo no yasooka kunkunya yankunyiza ebbali n'angamba abaana bondeetedde ate be baali bakwata ekikono kya Mulima Mayuuni. Ebiseera ebyo kwaliko ne Innocent yafa ne mugamba Salongo nyamba abaana ne wono dakiika mmeka nvuge moloka nkole ki ngizeeyo. Salongo yalaba abaana baali 8 Bujuga ono yali 5 gaali ki kati kamabulira akala akasemba agaabo ng'olinnya mukyala Kakeera nti yafa. Nze mwennyini nensituka nafuna accident mu 2021 ey'okumutwe guno. Bwe nfuna accident zalina kunga mmeka nali ne muganda wange Sendagala avuga ambulance tulina etwali Sendagala ne mugamba Sendagala ngenda kulaba kubona lebo Mulima Mayuuni waali nengendayo ng'ekiwundu kiri munaku mmeka nga nzenna basibye plasta kuno twali mu covid yava 10 mmeka waliwo chairman Mungu amusaasire chairman Kabambwe nga muli kumpi amukoze eki amulinaanye. Kabambwe n'agamba Mulima Mayuuni naye MP lwaki toswalako mwana mutabani we yazza okukola ki yazza okubuuza mulwadde ekiwundu kikola ki ekiwundu kifeenya. Kabambwe yampa emitwalo emeka Kabambwe yampa emitwalo 2 n'angamba naye Mulima Mayuuni swalako omwana wuwo nenkubira Honorable essimu nze nali nyiziza Honorable nekola ki. Salongo namugamba ekigambo kimu nti Salongo nafunye accident ne mugamba naye oba neetaaga sikaani oba neetaaga ki naye simanyi mu mutwe muno mpuliramu ebikola ki ndekereko emitwalo ameka yandekerako emitwalo 2 emitwalo ameka abantu b'ennama nga nze nyimiridde wano mutabani wa Mulima Mayuuni mbasaba temukombya Mayuuni akalulu ekyo mukikole kulwanirira temumukombye kati mugambe mutabani we yazze wano n'akugamba tebakombya akalulu kuba Katonda n'ensi yange mumpere kunaleko ekibula akalulu. Nze Abdurrahman boogere erikola sana akayumba ka taata waake Buntabaawo kekeggamangamu enkuba kubanga akayumba tekaali kake ka kitaawe ku kibanja kya kitaawe keyeggamangamu enkuba enkuba nga bwesukka nga alyoka akayingira. Mulima Mayuuni oyo wano mu constituency talinaawo kiki yadde n'ekimu. Bwe twali mu kalulu kali ng'alina amaka 3 agasooka nga gali bweyogerere amalala nga gali Sonde amalala nga gali Ebuwaate. Mwali mutubuuza ebibuuzo ebyo naye olw'okuba waaliwo ddiiru naye era nammwe mukimanyi omuntu embeera bwe mukwata ennyo ne bamuwa ddiiru twalaba nga tujayitawo ne tubagumya nti mmwe mutiikinga muleera amaka ge weegali olw'ekibalo kye twalina kati ey'okwewamba si kibuule. Ddiiru bwe yagaana nga Mulima Mayuuni atuddeyo nga tulaba watugamba bwoti mulindeeko okugamba naye gera nga 15 January tukutukire ku mwami Kibuule nga tumaze akajja no Museveni naye njagala kubagamba mazima nze saagala kukola bwenti nze mwami Museveni saagala kubalimba akake kaggwa omusajja oyo nakola mu maka ge oba nafumba mu maka ge emyaka 4 naye saafuna bwenkanya ng'omukyalo ow'ewaka oba bwe tuba tugamba weewaawo mama nina omwana
okwekanya bwenjogerako omusajja oyo yansuubiza ebigambo bino wammanga birina mu buwandiike singa muwagira n'agitamu omwana owange agiko omwana owange tasoma nengaba abantu baŋŋamba okubira korona dikibuule nembaomukawulira katuluma kino ekigambo kigamba bakyala bannange omwana owange amala emyaka ena tasoma ababe basoma bali masomero ag'ebbeeyi ntuuka njogera ne mukyala nasunani amanyi masunage omwana owange asomeko bagamba kwata omwana omuteeke ku gudu mami essomero liri Kabembaawo nkwata omwana muwaayo ku ssomero omwana yasoma taamu 2 nga tebawaddeyo yadde 10 omwana ne bamuza ewaka essente ezamalayo sukuulu fiizi eyo omwana owange atandika osoma yali honorable Kibuule yazimpa era mbasaba bannaye ku mulundi guno temukola ensobi nga gye twabakozesa luli mutusonyiwe